يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن فكا آية جيسي بلا سورة النور amatinda bagivuga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi mateeka gano Allah yali atuwa agamu ku makubo omuntu mwayinza okuyita okwewala obuseegu. Allah tabaraka wa taala yatonda amanyi obunafu waffe, amanyi amaanyi gaffe we gali, amanyi we tunafuwira ennyo we tugayaalirira. Kati mugamu ku makubo ge yatuwa ng'olina okwekwatako ge tulina okwekwatako ennyo kubanga ekitonde kye bayita omuntu bw'abeera mwami asinga kwetaaga mukyala byonna ebiri ku duniya kuno. Bw'abeera mukyala asinga kwetaaga mwami ku byonna ebiri ku duniya. Gwe omwami n'akutonda nga weetaaga nnyo omukyala ate n'amukusembereza takubeera wala ate naggana omukwatako wadde akagala kamu bwe kati oba ku kibegabega tokkirizibwa kumussaako bussa akagalo bw'oti kiri haramu. Era naggamba nti oba oyagadde omussaako akagalo kano olubye n'okujjuza genda ewaabwe omusabe bwe bakusiima muteeketeeke pulogulaamu z'okuwoowa mahale tugasasule amasheekhe babyetabemu omugyeyo. Yatondera omukyala n'amukuteera awo ng'omwetaaga nnyo n'omukyala n'amutondera omwami n'amumuteekaawo mu maaso ng'amwetaaga nnyo n'amwezaga nti kiri haramu okumukwatako. Gwe bw'owuliranga ng'omwetaazi bino bye wojjuza. Era ne kino tukimanye obutonde bw'omukyala n'omwami, omwami yeegomba mangu omukyala ate omukyala akeere wamu. Obutonde bwe butyo bufaanana. Omwami okutambula kilomita emu nga mu kkubo mubaddemu abakyala bagenda ayisa bayisinganya nabo ayinza okwegombamu abakyala abataano ate omukyala yasobola okutambula kilomita emu nga teyeegombye omwami n'omu oba omukale. Ekyo kimanye nti watondebwa nga weegomba mangu era ako si kamogo wabula bw'omala okwegomba biki ebiddako we wali obuzibu. We wali obuzibu. Kati wano mu aya eno agenda tuwa kugamu ku makubo g'osobola okukozesa okwegomba kukendeere kubanga okwegomba kwe kuvaako ebiddako. Okwegomba kwe kuvaako okusaba ennamba nti oyo mukyala nfunye nti ennamba ye abaye omukyala oyo mufumbo bw'abanga alina omwami gwazze naye ng'amubuuza nti omukyala oyo mwita otya. Ekyo ne tokikolanga. Nina sheekhe wange omu bamuta Sheekh Jaafar bil hikima bamukazaako bil hikima yangamba nti bw'obanga osanze omwami ng'alina omukyala tomubuuzanga nti ono omukyala omuyita otya. Ku lwaki bw'ova bw'abuuza nti abadde ambuuza akole ki. Bwe mugamba nti sisita wange azzeeko ki, bwe mugamba nti weewange azzeeko ki. Mu bwangu obutono ennyo obawo ansa eri awo. Si bwe kiba? Abadde ambuuza waliwo ensonga lwaki. Amakulu alayika amwegombye. Kyolaba adde ambuuza muyita ntya alabe waliwo go ahead oba sebe totegana kujja. Tobuuzanga. Okujjako nga yakwanjulidde nti ono muwala wange ono sisita wange ono mwe wange naye tumubuuzanga nti oyo muyita otya omukyala gw'oli naye. Kaba kabonero akalaga nti there is something. Sirika.
kati mu aya eno Allah tabaraka wa taala atuwa agamu ku makubo okendeza okwegomba. Kyava tuga nti qul lilmuminina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, abakkiriza bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghuddu min absarihim, bakakkanya amaaso. Okukakkanya amaaso kigendeza okwegomba. Okukakkanya amaaso kigendeza obuseegu, kigendeza obukaba. Era amaaso gye gakoma okukkakkana, aya erimu ennyingo bbiri. Qul lilmuminina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ennyingo esooka abakkiriza bagere basse amaaso wansi, beganakka wansi wa yahfadhu furujahum, n'ebifo biri private parts zijja kukka wansi. Bwe gabeera mu bbanga bwe gati nazo zibeera mu bbanga, bwe gakka ku ttaka bazikka wansi. Kati gwolondako ku bibiri. Kalunsambo lyali wano, kubanga amaaso gakuba ekifaananyi ne gakyozaamu, ekifaananyi kye bakubye ne bakyozaamu, system neeweereza mu private parts, message neetuuka bulungi nnyo ne bagirisiivinga, ne wabawo reaction. Kalunsambuli yali mu maaso. Kama qala ba'du salaf salihin, al-ayn saham min sihami iblis. Nga abatusooka abalongoofu batugamba nti eriiso kasaale mu busaali bwa shayitaani, keekubisa tageti zaako, muyizi tasubwa. Kubanga eriiso libatunulira nga bali 3-4 eriga nti ono abadde ayambadde yero. Bwe kityo bwe kiba. Era singa oli akubuuza gati kubadde kabadde mu yero gwe mbuuza, abeera wa? So nga kubaddeko n'abalala. Target saham min sihami iblis, kasaale obumu ku busaale ibirisi bwakozesa okuba target. Era ne baddayo waka, akatageti aba yagenze nayo nti baddeko omukyala nga black bwati mumpimpi, ebyozo byasigaddeko oyo. Bano abalala tiyabalabye, nabalabye naye ngamba ono. Amaaso gye gakoma okubeera mu bbanga tojja kukakkana. Naye weewunye aga nti qul lilmuminina yaghuddu min absar, eyo mini bagita mini litab'idh, yani ba'd absarihim. Amaaso agamu gakkakkanye, si gonna. Eyo mini bagita litab'idh, ba'd. Waliwo abakyala abamu nga nibo kati nga bamaama baffe tukakkanya amaaso gaaki, ogenda mumulazaawo. Mukazi wattu yali tayalinga dda. Bwaba muzanyi wa mupiira teri ttiimu ekoowadde 10, bamulaza kukola ki? Naye omukyala yenna gwe weekengedde liteeke wansi eriiso. Ate Allah yakutonda omwanadamu oba omulabye dda nga nti ajja kundeetera ebizibu okyo. Kubanga tojja kutambula nga amaaso gali wansi, ojja gwa mu mmotoka, ojja gwa mu binnya, ojja gwa mu myala, ojja kufuna accident. Tojja kuvuga mu mmotoka nga amaaso gali wansi. Naye singa weekanga omuntu, kubanga olwo gwolaba amaaso ne gamwekanga, ebirowoozo ne bimwekanga, oyo bweogerako. Tugere nti amaaso bwe gabeera mu bbanga bwe gati galengera bulengezi bwe gati, n'ebifo byo bibeera mu bbanga bwe biti nga buli ndala standby. Bwe gakka wansi bwe gati ne gatunula ku ttaka, n'ebifo byo nga bikka wansi nga bitunula ku ttaka. Dhalika azka lahum wa athhar. Ekyo nno kye kijja okutuleetera okuba nga tubeera batukuvu okuva mu bikolwa by'obuseegu. Eriiso, amaaso ga mutawaana ekimu ku biyungu byolina okweraliikirira ennyo. Amaaso. Era nabbi n'atugamba sallallahu alayhi wa sallama, innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. Ekyateesaawo okusaba ng'ogenza okukyala ew'omuntu tunyingire
maaso. Innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. Abeeno nze gundi nyingire maaso kubanga oyinza otuuka mu nju ng'ennyambala wetugwanira bbala bagambadde bwe batyo. Oyinza okuba omukyala wooli ennyambala gy'ayambadde ng'ate gwe kugwa eri haramu omulaba. Ayinza okubeera omwami wooli ng'ennyambala gy'ayambadde nga ku mukyala azze omugenyi talina mulaba mu nnyambala eyo. Maaso. Innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. Maaso. Okusaba, okonkona, okwenyonyolako nti nze gundi bamanye nti ajja si wa Luganda. Oba oyo ajja wa Luganda ayingire. Kubanga oli wakonkona nemuga nti yingira. Ng'embeera gye balimu kiryoke. Kati okusaba okwo kwonna ekikuteesaawo maaso. Kubanga omuntu abeera mu nnyumba yeetaaya. Omuntu abeera mu nnyumba ngoye ezimu aziggyako. Era nga kikubirizibwa naddala abavubuka abawasa, abavubuka abatandika obutandisi. Tumuwa muwala waffe n'amutwala mu kazigo lumu 2 n'ateekawo babulatha be 2 basoma university. Kati aneetaaya atya? Alina kubeera mu jilbaabu 24/7. Bano basajja bakulu tubeera mulamu. Ate ng'okwetaaya ewaka kikulu era kikubirizibwa. Obusiraamu omukyala okuggyako hijaabu n'afuna engeri gye yeetaayamu. Fatima binti Qais radiyallahu anha yali munnamakka, yasemuka ne bba ne bava e Makka ne bagenda e Madiina nga bamaze okuyingira obusiraamu. Naye baba bakyali e Madiina obufumbo ne bugaana, obufumbo ne bufa. Nga Fatima talina wakusula, yali mukyala mubalagavu, tayinza kuddayo Makka kubanga bayingira obusiraamu tebabaagala bajja batta. E Madiina talinayo gw'amanyiyo, gw'abadde amanyiyo yebba ate obufumbo buweddewo nga talina wakusula. Najja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga yamiiri sina wakusula. Nabbi yasanga obuzibu ku mukyala oyo nga wonna wagenda omuteeka ab'owakati bagenda funa mirembe. Omutwale mu maka g'abende, omukyala agamba nti onazze kunzibira musajja, n'omusajja tajja kwetaaya waka waliwo omukyala gwe baleese tayambale ku mpale nnyimpi, tajjeemu ku saati ye kutuulako awo mu ddiiro, waliwo omukyala aliwa talina kundaba. N'asanga obuzibu ku Fatima binti Qais. Ekisooka tugende nti yali mukyala mubalagavu, nga mu famire woga nti ogira osula mu bagundi wano ndabe ekiddako ewakati bagenda funa mirembe. Omukyala tafuna n'omwami. Ye kennyini yagana omutwala ewuwe sallallahu alaihi wasallam, n'agana omutwala maka ga Abubakar, n'agana omutwala maka ga Umar, si Uthman si Ali radiyallahu anhum jamia, yagana. Naye nga bonna abo basiniya, basajja ba imaani, basajja ba taqwa, ajja kyankalanya ewaka. Omukyala ajja mweraliikirira okumubbira omusajja, n'omusajja ow'ewaka tajja kwetaaye waka waliwo omukyala aliwo. Naye wamala obbibalamu yali agenda muwezi wa Shuraik. Shuraik yali mukyala mukulu nga yava ku by'abaami, naye yali mufumbi wa mmere. Nabbi n'ajjukira nti wajjawo abaami bangi okugula emmere si walungi okumirawo omukyala mubalagavu. Waliwo abaami abajja okulya lanchi, njagala breakfast. N'amugamba nti Shuraik tojja kusulayo. Bwe yajjukira omusajja we Abdullahi ibn Maktum omuzibe, n'amugamba nti ogenda mu maka ga Abdullahi ibn Maktum li annahu rajulun a'ama, kubanga musajja muzibe tajja kukulaba. Era nassaako n'ensonga nti tabaina thiyabaki, ne jiribabu ojja kufunanga emikusa oguzijjako kuba takulaba. Amakulu nti omukyala abeera ewaka alina okwetaaya n'ajjako ku jiribabu. Ngenda kugira nkukuumira mu maka g'oyo muzibe kubanga alina omukyala alina n'abaana. N'omukyala tajja kweraliikirira nti omwami wa n'akulaba byuti eyo gy'olina ennyingi n'akwegomba kuba ntalaba. Wakunnyonnyola bunnyonnyozi nti nno omukyala gw'owulira ayogera oyo nti mubalagavu. Ebinnyonnyola ebiringa ebirabeko
Okunnyonnyola obunnyonnyozi kifaanagana n'eyabaddewo ng'alaba. Eyabaddewo ng'alaba bw'ati aba alina ilma al-yaqin. Kyayogera baakimanyi. Kati Fatima binti Qais gye yalaga naye nga nabbi ataddeko ensonga sallallahu alaihi wasallam nti oli omusajja muzibe tajja kukulaba ku kwegomba. Ate nawe kennyini ojja kufuna omukisa ojjeko kiki jiribaabu osobole okwetaayo ewaka. Naye ssebo mubuuka tumuwadde muwala waffe tutte mu ruumu 2 ataddewo ba brothers be 2, omu wa first year omulala ali ku senior 5. Abo basajja bakulu. Mukazi bwe tagenda kwetaayo genda kuwangaliranga mu jiribaabu buyi bajjeewo oba batwala mu bisulo oba opangisiza eri akazi gwe baba basula banaavanga bagende ku ssomero. Tusala ya Rabbi atugaziyize ensawo. Ebyo nno byonna ki ekibireeta? Bufunda bwa nsawo. Nono bambi tiyandyagadde musajja wattu. Ensawo nki? Funda. Ate yali ku kibuga bali mu byalo. Kati tulaba nti obutonde bw'omwami yeegomba mangu. Kati Allah tugee mu aya eno mu bimu ku bijja okuyamba kuleme kwegomba mangu maaso gakkakkanye. Bwe gabeera mu bbanga ojja kwegomba nnyo. Ate gy'ogenda weegomberagombera shayitaani gy'ajja okumeggera. Kubanga nawe oli muntu ojjaga nti nange neegombye nnyo kisusse ndi muntu kantwayingeko ku ono kantwayingeko ne kwoli. Gw'okitwala nga trial yo shayitaani bakushuwa deal eyo gye ngenda omumeggera ya tryingira eyo. Ate nga trials ebiseera ebisinga oba onoonya kutuuka ku kituufu. Era buli bamututte ku trial balabo banaagira bw'ati bamututte ku trial walugira nti yayise. Si yo kiddako? Kantwayingeko olwo shayitaani egenda kumegga. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Batunyumiza mu bamu ku batusooka abalongoofu baali bakkakkanya amaaso. Kati nga Sufyaani Athawuri yali akkakkanya amaaso nga abakyala b'okukyalo balowooza muzibe. Bwe bamusanga mu kkubo bamukazaako omusajja omuzibe atalaba. Naye lumu oli najja akikonako nti omusajja wali omuzibe gwe tuli okusanga nti ani muzibe? Tibwati ne bwati ani yabagamba nti muzibe? Fenga bwe tumusanga mu kkubo tulaba ng'omuzibe nga akkakkanya amaaso kumpi kugwa mu myala. Kasita alengera abakyala nga bajja nga gakka ku ttaka. Bamutanga Sufyaani Athawuri yali ava Kuufa musajja mu Iraq. Naye bavawo babiri mu kafo kamu, Sufyaani bunu Uyayina ne Sufyaani Athawuri. Bonna abo mina tabi'in baali basajja b'amaanyi mu irimu. Era Sufyaani Athawuri bwe yamala okusajjakula ng'akwata batabani be okugenda ku salaatul Eid ku lunaku lwa Eid. Olwalinga bwe bamalanga okuyimirira mu nnyumba yaabwe bagenda kufunaga nti awwal ma nabda'u bihi al-yawm ghaddu al-basar. Baana bange batabani tugenda mu kyererezi ku saala Yidi naye kye tutandika nakyo okukkakkanya maaso. Kubanga ku Yidi buli omu ajja. Ebifo ebisalirwamu Yidi ebyo biraba ng'ebyokusaaga. Wabeerayo ebizibu bingi. Yakuutiranga batabani be nti ku Yidi ng'ofuluma bw'oti ogenda manya kyogenda okusooka nakyo ghaddu al-basar. Teeka wansi amaaso. Kubanga nga Yidi bw'ozimanyi n'abataasaali bajja. Nabbi yabalagira bajja bali mu mbeera zaabwe ez'omwezi. Bonna bajje babeerewo wali. Wati bakube takbiiri ezo eza Yidi bafunemu baraka n'empeera z'okuba takbiira wadde tebaasaali. Kyokka nga Obusiraamu bagaana okwebyula nga bajja kuwanika ku feesi nga bajja. Abaffe bate bawandiikako bo. Ajja okusala Yidi nga yenna yeewandiiseeko. Olaba bali tebawandiikangako. Naye Hassan al-Basri yagambanga batabani be kye tutandika nakyo olwaliro mu kugenda ku Yidi ghaddu al-basar. Muteeke wansi amaaso. Eriiso ekalunsambulira w'ezzambi ly'obwenzi. Yenna ayagala okutandika okuwala ezzambi ly'obwenzi kutandika nakulanagana n'amaaso. Anti gegapiikinga nalulungi n'omulemerako n'omunoonyerezaako ebimukwatako. Hatta abamu ne batuuka n'omugamba nti omukyala gw'onoonyezako nga mufumbo kiwali buzibu. Abamu bagenda n'engero nti tebabba mu kifulukwa
abono nife abalya bali super tebabba mukifuluko teri ayinza mukifuluko gena kubba mungi agala nyumba muli bantu kubanga muli emaali ya subhanallah maaso bwe yamala okulagira abaami ensonga y'amaaso n'akyukira n'abakyala waqul lilmuminati yaghdubna min absarihinna era nabo n'abalagira jalla jalaaluhu n'abakkiriza abakyala nabo mbagambe nabo bateeke wansi amaaso kuba nabo bantu era nabo beegomba era nabo nabagamba wayahfadna furujahunna omukyalo ono bw'anassa amaaso ge kijja muyamba okukuuma ebifo bye eby'ensa bw'anaagateeka mu bbanga tajja kusobola bikuuma gajja mulemesa amaaso gano Allah kwayisiza okwekuuma ebifo bibiri bwe gakulema okukuuma n'ebiri ebifo tojja kubikuuma mwami oba mukyala yenna anaakuma ensaaze bifo bye byekyamu bikuuma nga tebigenze mu buseegu maaso bwe gabeera mu bbanga tebijja kutereera mwami mukyala naye bba abakyala najja nga abamenyeramu waqul lilmuminati yaghdubna min absarihinna wayahfadna furujahunna bagambye abakyala basse amaaso bakume ensa zaabwe nagamba nti wala yubidina zinatahunna era teboolesanga ebyokwewunda byabwe waqul lilmuminati yaghdubna min absarihinna wayahfadna furujahunna waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna n'abalagira okwambala khimar okukaaya eno aya erimu kakaaya ate eno mu surati Nur ate ya Ahzab erimu jilbab khimar ke kakaaya katonotono n'abalagira bebikkirire obukaaya bwabwe wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha teboolesanga ebyokwewunda byabwe ebyokwewunda birimu emiteeko ebiri ku mukyala waliwo ebyokwewunda ebyamukulirako nga bitonde ku mubiri gwe abakyala Allah yabatonda nga balina ebyokwewunda bingi nga atondebwa nabyo ku mubiri naye tobyogeranga mu bantu mwana wange oli mu bantu ng'ebyokwewunda by'omukyala ebira ku kifuba kye tebabyogera mu bantu era bw'obyogera mu bantu nga tumanya nti tewayita mu kutegekebwa okutuufu tulina abasomesa bali ku mizindaalo nga bayitako mu akademe nitwali n'abasomesa nga ye akademe teyayiyitamu nga bwekijja bwakikuba bwawo osobola okugera ntubitegeera nga tokubyewo mu mateeka amatuufu tokkizwa kukola gantu ago biti ekifuba ky'omukyala kuliko ebyokwewunda bye tekiikizibwa birabako era alina n'ebyokwewunda ebirala bingi ebiri ku mubiri gwe Allah mugambye nti wala yubdina zinatahunna ziina byebyokwewunda birimu emiteeko egi ebyamukulirako then waliyo ziina ebyokwewunda ebyongereko nga necklace earring ebikomokomo bekubako ebimuli kuno ku mikono ebyo byonna byakwewunda naye waliwo ebyongereko ne wabawo ebyamukulirako byombi talina byolesa era abakyala abawumula ennyindo bw'aba tagenda kuteekamu pini tewali buzibu awumula ennyindo ye naye nga tagenda kuteekamu pini kubanga bw'ateekamu pini aba ataddemu ekyokwewunda tekirina kulabika akibikke kasita ateekamu pini ng'assaako niqab kasita ateeka pawuda ku feesi ng'assaako niqab kasita awandika ku mumwa ng'assaako niqab anti aya kyetegeeza wala yubdina zinatahunna teboolesanga byakwewunda byabwe illa ma dhahara minha okujjako ebiba bitolose nebirabika kati ng'oluusi empewo eyinza okujja nemufuuwa nefuuwa olugoye nerimwenyigako n'alabika ekikula kye keka illa ako okujjako oba olumu ebiba biyiseemu nga talina kyabbikolera oba obukomo bwe ku mukono buzze ne buyitamu oba olumu kati oli ajja kubuuza ati ate kati ennyindo
yaboboddemu yaki ekituli ng'ate agenda kwebiikako. Anti waliwo ziina ezo gwe zigasa, ebyokwewunda ebyo waliwo gwe bigasa, si ffenna. Bigasa weewuwe eka. Ye kennyini gwe yatusalirawo nti gwasiimye era namutuleetera eka ne tumumuwa, oyo gwe bigasa. Ebyokwewunda bya miteeko emeka? 2. Gyombirira emiteeko egyo talina giraga. Naye Allah n'agenda nga mutemerayo abafamire abakkirizibwa biraba. Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna aw abaihinna aw abai buulatihinna aw abnaihinna aw abnai buulatihinna. Tayolisanga bintu ebyo tebabirabanga okuggyako bbaawe oba kitaawe, nakkiriza ne ssezaala taata wa bbaawe, abai buulatihinna bakitaabe abazaala taata wazaala balo, oba mutabani wo oba mutabani wa balo, kubanga omukyala ayinza okufumbirwa omwami ng'alinayo abaana be yazaala abalala. Abo nabo bafuuse bamukkiriza omulaba ng'alina ziina ezenyongereko. Ate si zonna era, tetugamba nti bakkiriza okulaba ziina n'eziri ezamutonderwako, ezo ate tezirabwa. Bategeeza zino zi necklace, zi earring ne powder. N'agenda ng'amenya paka aya gyesembera mu surati Nur biidhnihi tabaraka wa taala. Kati amateeka gano gombiriri, aya ziri 2, mulimu Allah tabaraka wa taala ng'atulaga butya bwe tuyinza okwewalamu ogwa mu nsobi z'obuseegu n'obukaba n'obutambuze mu mbeera zonna, kubanga omuntu yegomba ye era toyinza kulemesa bulamu bwe okwegomba, kubanga oli muntu. Kizibu nnyo okwewala okwegomba, mwotambulira muwangaalira, wabula bw'omala okwegomba kiki ekiddako. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.